temuli ali safe naawe avevenga gwe kennyini akola ki video ng'ovevenga bwanti anti bakiseka nkubuulira ebigambo bino embeera yeeraliikiriza kituufu naye ate oweewaka gwoyina okusinga okweraliikiriza nga bakuparedingidde eddubu nga bakugamba eddubu lye ligenda okufuga oleme kweraliikirira mbu kati abagenda okuddayo e Uganda mbu bagenda kuba batuuse ku buwanguzi ebyabajjayo byaggwa kyoyagala okuŋŋamba nti ebyabaleetera okudduka mu Uganda byaggwawo okutuuka ogenda mu nsi babeeremu nga tebalina bipapula ebyabadduse Uganda byo byaggwayo oba byeyongera bweyongezi kubanga kukuba kasabbuuni ng'onoonya mwana oyagala kuzaala okuba kasabbuuni toŋŋamba bya kisiru byo wamma osegedde mu byendiko wano ne byendimu ne byenkoze sirina kye nnejjusaako naaka in fact nnoonya bunoonya n'embeera awo n'endowooza kiki kye sinnakola kuba byonna mba njagala mbikole nkubuulira eggwanga liyina onnunulwa ye point esinga obukulu nkugambye bakupaledingidde enkodomali mbu gye bakugamba yegenda okukufuga enkodomali ewedde emirimu enkodomali mbu yegenda okufuga gwe noŋŋamba mbu teweeraliikirira mbu wali bannanga ab'essabusa gasiya otubuulira tombuulira wamma ndabye ba propagandist ba Museveni bakoze video nyingi baagala okweyambisa embeera eri e South Africa okugikozesa okutiisizaako bakkomuledi abali mu diaspora kaakati nina ekisiru kyempulidde nga kigamba nti fe obuzibu bwe twakola ebyobufuzi twabizannya bubi twavuma abantu kaakati ssaawa zino tutya okuddayo ewaka n'ogamba lengera kati eno empuuta nga ba Eddie Muto bali mu makomera Eddie Muto oyinayo ekigambo kye wali omuwuliddeko kyonna nga kyakuvuma banga kiri amaze mu kkomera nga talina wadde kye yakola akireewo kivumbi wali owuliddeko gwavuma wali owuliddeko ne ku bigambo bye biwere 10 tali mu kkomera tebaamugaanira Muwanga Kivumbi yavumaani mbuulira ddyayo ku video otulage nti wano yavuma gundi ensonga lwaki baamusiba olunaku lwe mugenda otegeera nti mwe muyina okusinga okweraliikirira bakupaledingidde omulalu omutamiivu omusiru mbu nga yagenda okukulembera gwe noŋŋamba mbu gwe mbu kati olaba ebiri e South Africa weeraliikiridde nnyo kubaliyo mbu gwe teweeraliikiridde gwali ewaka bakuleetedde omulalu omuntu gw'olabira ddala atategeera atasobola wadde okubeera kirasi monita wa P2 bamugambye nti gwogenda okufuga eggwanga Uganda kyokka mbu gwe mbu kati bannayuganda bali bubinnya abali e South Africa njagala mutegeere ebigambo bino embeera erigenda mu maaso e South Africa esigala esinga embeera eri e Uganda ekyo nkubuulira bali ku mayumba gammwe bamenya bali ku mayumba bamenya omanye ensekta ebirooto nga tosobola kutuula noga nti nja kukola nga gawali nja kukola nfune kasente obulamu bukyuke omwavu asigala mwavu okujjako ng'onoonyeza gobbi gw'oŋŋambe nti kati mmwe temuli mu kweraliikirira muli mu kwogera ku ffe bakisekka njagala ompulirize Museveni ne bapropagandisi be NRM baagala okukozesa embeera eno okunafuya bakkomuledi abali mu diaspora nti gye muli eyo giyinza okuwunya nga tayimu yakudda waka kati nkubuulira bino newe ebyali badde nga siri mu politics saawa zino batonzizaayo ekyo nkubuulira nga Museveni nga yafuga nga paledinze na mutabani we era siyinza kwegomba okujjako okukkiriza nti eri waka waffe naye muli bubi nnyo abaana bato bonna batunulanga abakaddiye ogenda omulabako ng'walinga wa myaka 7 naye nga wamuleka muto bwali saawa zino kiringanga oba nkugambe ntya oyimirira ogambe mbu simanyi mwe bakisekka mwavuma abantu kati gyensonga lwaki mutya mbu kaakati mbu senga temwavuma abantu ebyobufuzi mwabizannya bubi naali kutaddeko oko wano ne bakuwulirako naye sijja kuwa masannyalaze ago go ge mazima
naye sikuliputize muvuga zo tuziraba ng'otandika okwogera ebyekisiru ng'ombuulira Olivia Lutaaya yavumaani sirabangako statement ya Kibalama John Bosco gwe mwatta ne mukima n'omukyala ne mumutta nga yakuvuma sigiwulirangako sigiwulirangako sigirabangako kati mwagala gezaako tugamba mbw abavuma Museveni batta kyemwagala gezaako tugamba naye mmwe temulowooza nti tuli basiru tetutegeera temukirowoozaako ekyo mu Uganda temuli ali seefu naawe avevenga gwe kennyini akola kividiyo ng'ovevenga bwanti anti bakiseka nkubuulira ebigambo bino embeera yeeraliikiriza kituufu naye ate oweewaka gwoyina okusinga okweraliikiriza nga bakuparedingidde eddubu nga bakugamba eddubu lye ligenda okufuga oleme kweraliikirira mbu kati abagenda okuddayo Uganda mbu bagenda kuba batuuse ku buwanguzi ebyabajjayo byaggwa kyoyagala okuŋŋamba nti ebyabaleetera okudduka mu Uganda byaggwawo okutuuka ogenda mu nsi babeeremu nga tebalina bipapula ebyabadduse Uganda byo byaggwayo oba byeyongera bweyongezi kubanga kukuba kasabbuuni ng'onoonya mwana oyagala kuzaala okuba kasabbuuni toŋŋamba bya kisiru byo wamma osegedde mu byendiko wano ne byendimu ne byenkoze sirina kye nnejjusaako naaka in fact noonya bunoonya n'embeera awo n'endowooza kiki kye sinnakola kuba byonna mba njagala mbikole nkubuulira eggwanga liyina onnunulwa ye point esinga obukulu nkugambye bakupaledingidde enkodomali mbu gye bakugamba yegenda okukufuga enkodomali ewedde emirimu enkodomali mbu yegenda okukufuga gwe noŋŋamba mbu teweeraliikirira mbu wali bannanga ab'essabusa gasiya otubuulira tombuulira wamma ndabye ba propagandist ba Museveni bakoze vidiyo nnyingi baagala okweyambisa embeera eri South Africa okugikozesa okutiisizaako bakkomuledi abali mu diaspora kaakati nina ekisiru kyempulidde nga kigamba nti fe obuzibu bwe twakola ebyobufuzi twabizannya bubi twavuma abantu kaakati ssaawa zino tutya okuddayo ewaka n'ogamba lengera kati eneempuuta nga ba Eddie Muto bali mu makomera Eddie Muto oyinayo ekigambo kye wali omuwuliddeko kyonna nga kyakuvuma banga kiri amaze mu kkomera nga talina wadde kye yakola Akireewo Kivumbi wali owuliddeko gwavuma wali owuliddeko ne ku bigambo bye biwere 10